Amaka Poliisi g'ezinzeeko ga Joseph Vubya ng'ono Ssentebe wa Democratic Party owa Bukedde. Ekikwekweto kino kikoleddwa Osi w'ekisaasi Daniel Mugisha n'akulira okunoonyeza ku buzibu bw'emisango Francis Kyesimira nga kiddidde okukwata omuvubuka Ali Bukenya Yigaawo w'emyaka 23 omutuuze w'ekyebando mubbi ng'ono yalonkomye Ssentebe Vubya okubakulira nti era alina sitowa mu bifo eby'enjawulo gy'atereka ebibbe. Tukutte omuvubuka wakolagana naye kati agenda tutwala wonna wanaabe ne tujja mukwata. Tetudda kuddamu mukkiriza mu kitundu kyaffe. Vubya amazeemu omusulo era nga poliisi etuukidde mu kwaza nnyumba yonna n'ewamba ebintu ebisangiddwa mu nnyumba kumpi kubimalamu. Basanzemu endagamuntu z'abavuzi ba bodaboda ez'enjawulo, sitampu z'ebitongole eby'enjawulo n'ebintu ebirala bingi nga byonna poliisi ebisomye okabangalizaayo n'ebitwala ku poliisi y'ekisaasi ng'abatuuze bongedde okulumiza Vubya nga n'abalala beewunyizza okulaba ng'omuntu gwe badde bawa ekitiibwa yeenyigira mu bubbi. Era mukwano gwaffe tubadde tetumanyi nti musajja munaddiini mukatuliki. Naye nga bamwogerako dda nti mubbi tasomba ddoga aleruka takomawo mu kitundu kyaffe obubbi abutwale mu kitundu ekirala. Osi Mugisha ategeeza nti Vubya agguddwako emisango egy'enjawulo era ng'anoonyezebwa nnyonnyole ku nsonga z'obubbi. Emisango mingi kuba tusanzeemu ne ID ze tutamanyi ez'aba booda. Tusooka ku investigating tuyinza omuteekako emisango mingi ejjo. Asabye ababbiwako ebintu byabwe okugenda ku poliisi ekisaasi n'obukakafu babifune. Tubadde tusaba abantu abajje ku ekisaasi ku poliisi ba-identifying ebintu then tulabe engeri gye tubizzaamu. Adrian Wani Kabale yakusekedde gweno ku lwa Bukedde TV.